Omukyala alina waba asibye enviiri ze ne waba azisibyemu oba buguwa oba bituttwa nga tazongeddeeko nga tolina kyoyongeddeko extension nga toyongedde ku nviiri zo, awo enviiri zo zijja kubanga tolina nsobi gy'okoze mu maaso ga Katonda. Naye ekisinga okuba ekizibu kwe kugattako. Teriyo nviiri nnungi na mbi. Mbu zino nnungi zino mbi. Kambabuulireko ekyo nakiwulirako nga waliwo agamba nti zino enviiri bwe ziti zo ziba nnungi ate zino ziba mbi. Teriyo nviiri nnungi na mbi ng'ozigula mu dduuka oziteeke ku mutwe gwo. Anti nabyo ebyokukyalira ensiko era bigwa mu balongo. Bigwa mu balongo. Anti sibimanyi munna. Anti baba bajja abalongo abali ku ttale. Annange. Kati basically kuba nkirabye nnyo nga kijja mu comment naye nakibuusa amaaso. So njagala okyogereko okukyalira ensiko kya Bwakatonda. Okukyalira ensiko kalombolombo ka bya buwangwa. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka nanzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya, tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obukyafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Yesu yeebazibwa abooluganda. Roland Seruyimali erinnya lyange, nze administrator wa Unique Media. Tukomyewo nate nga tubakoowoola okutweyungako mu charity gye tugenda okukola ennaku z'omwezi nga 21 Desemba, guno gwennyini omwezi gwe tulimu. Twagala omulundi guno okuliisa abantu 100. Osobola okuweereza obuyambi bw'essente oba obw'ebintu ebikalu, naye ekigendererwa kya kuliisa. Ennamba eri 0705 367 213. Kakasa nti osooka kugikubako nga tonasindikako ssente, okakase nti oyogera ne Roland Seruyima. Ennamba eyo eri ne ku WhatsApp
ntwala omukisa guno okukoowoola ebitongole ebiri eyo ebyali yagadde okutweyongako ku mulamwa guno. Abantu Ssekinnoomu, banna Unique Media mwenna mbakoowoola kyonna ky'osobola okuwaayo, abali mu butale, ab'amaduuka, abakyala n'abaami mwenna mbakoowoola mutweyungeko mu mulamwa guno. Pakasente tutuuse obuweereza buno eri abantu ababwetaaga. Mukama abampeera omukisa. Omusajja yagamba wano wetulaga. Yagamba wano wetulaga tugenda kufa. Naye sijja kugamba kufa, njambaga wano wetulaga. Twesibeezi. Endagaano ezo Sami, biri tezisoboka. Endagaano ezo ezikolebwa ku bitundu. Ono intercessor alina okusooka okumanya soosi. Kubanga bw'ogenda mu kitundu Sami, n'ojja mu kitundu nga kino, Mukama akulaga soosi buli kimu kyonna we kiva. Soosi. Kubanga teri mazzi g'osobola kulaba nti galina nsulo we gakola ki? Gateekwa okuba nga alina ensulo. Gasibuka. Ne we gakola ki? Ne we gakoma. Kati osooka n'omanya nti bw'oba onnyingidde ku kitundu kino, afugira wa wennyina okukwata, wa wennyina okusukuma. Kubanga mu nsi ey'omwoyo Sami oba ne bataliyani y'amagye. Era bw'olagira bakola ki? Balumba. Naye nga si gwe ng'omuntu, naye kasokkiriza nti Kristo yaduumira, basituka ne bakola ki? Ne balumba. Kati olina okusooka n'okakasa nti nkambi ki gyenkuba. So si kutandika kusaba, nsaba Mukama, faya, omuliro, nedda. Ojja kweyokya nga tokoze eki? Nga totegedde. Sooka omanye soosi y'ekintu. Mukama mugambe ndaga soosi y'ekintu kino evaawo etya, era nkwatewa, era akulage. Kati ojja kuba ku nnyama kwennyini. Ogenda okulaba nga abasamize bava mu kitundu, bizinesi z'abantu ziba zitambula nga ziddamu zitambula. Naye nga omuntu intercessor ali mu kwegayirira, ye ate bambi talina ne bwakola ki? Ne bwali. Naye nga ate yalwanirira abalala. Mukama akikola mu kitundu n'ateekamu abantu ng'aba, ate nga nabo tebeemanyi. Ne balwana otwawe n'amuteeka side man n'amuteeka side eno, ne balika okukuba abeeri n'ono n'akuba abeeno. Kati bw'olaba ng'oli atuuse n'alemererwa n'adda emabega, aba takyakkiririza mu ekyo kye baamuwa. Kubanga kye baamuwa kye kibamu amaanyi. Kale, naye njatandika okukolayo sitoole kati ng'eyo ajja atunnyonnyola kuba ebintu bye twogera. Olayinza olowooza Jeremiah abiyiiya. Ebyaddala ebitundu Sitaani alina ebitundu bye yawamba byonga bulungi nnyo, nga oba toli musabi nnyo tobibeeramu. N'okumanya obumanya nti Sitaani mwali nga tosobola kimanya. Kwakati ekyogambye Sitaani akuleetera embeera kyokka nga ne gwewoolako Roland kale nga n'omuntu gwe weewoolako kyokka ate yakolera omulabe naye olw'okuba yalina akasente n'akuwola n'akkuumira awo. Akati yali asaba bwegendereza obulungi mu kitundu ekyo mulimu abakeera okusaba chenji nga takola naye ng'akeera kusaba chenji. Ayinza ojja kuŋŋamba nga takola naye ng'akeera kumakya nyamba kachenji ka mitwalo 2 gwegeza ozimuwe ogenda okakasa nti ate nsinzibu sikyabigaba. Akeera kumakya ku dduuka lyo kwasaba chenji. Niwe buuza gwe omuntu ono atuuka otya okweta emitwalo 2 kasita okwata ssente n'ozimuwa bwe pa financial aba agenda gikyankalanya yonna kubanga obuyinza abulina. Obugagga bw'ensi bwonna, bugagga buli kyomanyi nti kigulwa ssente kiri under satanic. Buli kyomanyi nti kirina price, naye ate ekintu kyasinza okuba ekyebbeeyi tekirina price. Okimanyi? Okimanyi ekyebbeeyi? Bulamu tebulina muwendo, tewali abutunda. Tewali agamba ennyonyi erina price, emmere erina price, kisigadde kirina price, n'ettaka lirina price, n'etteri kya bulamu kisinga bulamu. Kati ekyo ekyomuwendo ekitagulwa ssente Sitaani kyalwanyisa okuba nga ajjawo. Nze waliwo bye ntuna ne ŋŋaana senga obulamu bwali bugulwa, senga waliwo abaatugulaagula edda. Tekisoboka, ate era tekiribaayo kubanga Katonda bw'ayagala omwana w'omuntu yamuwa buli kimu kyonna, naye omulabe n'azanyira mu ekyo kye baamuwa amuzza emabega. Nga bw'olaba Sitaani
sitaani yalina obugagga. Yesu yenna nnyini bintu naye ate sitaani amugamba ngenda kuwa obuyinza. Kati ekintu kye yagamba Yesu ne kakati kyagamba abasumba, kyagamba abantu. Omwoyo ogwo teguvangawo. Omwoyo gwagamba Yesu ngenda kuwa ebyobugagga byonna bw'onansinza, era omwoyo gwe gumu ogukyakozesa baki? Abasumba. Era gwe mwoyo gwe gumu namwe gwali gwagala okukola ki? Okunkozesa. Kubanga ze bansuubizaako obuwumbi n'obuwumbi. Sinnatuukawo awo, nja kutuukawo. Kale simanyi balina ekibuuzo ekisembayo, kibuuzo kimu ekisembayo kankipuleyinge wano bupuleyinzi. Simanyi oba nejjaba okiwulira. Mwami Sami neyanze okunziramu kitiibwa n'ettendo bya Mukama naye kati nze kyenjagala okubuuza mwami Jeremiah oyo, sitaani asobola okukuwa ebyawandiikibwa mu Bayibuli n'akugamba nti soma ekyawandiikibwa kati nga Zabbuli 25, sitaani asobola okukuwa ekirooto n'agamba saawa weziwera bweziti 8 n'eddakiika 24 z'okuka osabe. Sitaani asobola okukugamba nti kyuka weebake ng'otunudde eno, toddamu kwebaka ng'otunudde eri, kubanga weebaka ng'otunudde eri emizimu giba gijja kukutawo, gikuba gikujjira. Kati neebuuza, sitaani yayogera, Katonda yayogera? Ate ekyawandiikibwa nga ataddeko essira nti olunaku kisome emirundi 3. Kati tebagamba ne sitaani ayogera ne Katonda ayogera. Kati nga ye engeri gye yabeerako mu buzibu bwa sitaani, nsaba mbuulire, sitaani ayogera, eddoboozi lyali lya Katonda, lya Mwoyo Mutukuvu oba lya sitaani? Amiina. Kitiibwa ntendo tukiddiza Katonda omulamu. Ebibuuzo byonna mbiwulidde bulungi naye ngenda muddamu nga Kristo era bwandyagadde akole ki? Amanye. Kubanga tusooke tuddeyo emabega. Sitaani akema Yesu Kristo mu Lukanya. Yesu Kristo, sitaani yennyini asitula ne Yesu Kristo amutwala ku lusozi. Amutwala ne waggulu ku kizimba amugamba bukola ki? Amulengeza, amugamba buuka. Yesu Kristo ate nga yennyini amugamba mbu kyagambibwa nti Mukama alisindika bamalayika be obuteesittala ekigere kyo kuki? Ku jjinja. Buuka wano tulabe bw'otaakola ki? Bw'otaagwe. Kati ekisooka mu byonna kansooke muddemu. Sitaani agaba ebyawandiikibwa bulungi. Kyenagamba nti wano balina okuba sensitive nnyo okunoonya ani gwe njogera naye. Kati amaloboozi gali aga abiri okusinziira message y'omukyala gy'akola ki? Gye yaweereza. Waliwo eddoboozi erya Katonda eryogera ne wabaawo n'eddoboozi eddala erikola ki? Eryogera. Kati kankubuulireko mu lubaale, bw'oba bakulagira okwebaka ne bakulagira ne sayidi ey'okutunula, ne bagamba kati totunula eno, tunula eno. Tugeze olina ensonda gye wateekamu ebintu byabwe, bagamba tunula ng'omutwe ogutunuzizzaawo. Era ne mu mbiri zonna kino abasamize abali basamiddeko banjulira, tosobola kwebaka n'okuba bigere lubiri wewazze. Olina tutunuzaayo mutwe. Era mwenna mwebaka nga mutunudde, bweba mpagi yeeno mutunula mugitunuddemu bwe muti ne mwetolola bwe muti omutwe ogutunudde mu mpagi muno. Era bwe muba musaba mujja ne mukwatako ne mukola ki? Musaba. Kakati amaloboozi gambe gali ameka? Abiri. Naye kuwaabi tulina okwawulako ettuufu litya? Limu. Ekyo si kyange nzekka, kiri gyali omukyala n'oyo atulaba. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Nti ojja kukwata ekyange ate omulaba akiyitiremu akkube. Agaye nti bakugambye kwata kino akiyitiremu. Yatugamba waati ne waati era kyekyabaddewo. Kati ekigambo ky'osooka okulowooza mu mutima gwo nga tonabuuza kibuuzo, ekyo sitaani tasobola kiwulira. Tasobola kiwulira. Kati sitaani tasobola kumanya kirowoozo kyange, naye ekiri mu mutima gwange tasobola kimanya, naye Katonda ye aba akimanyi, kuba yagamba akebera miki? Mitima. Sitaani ye akebera bwongo, n'alaba unalowooza kino, alowooza ku ssente n'amuwa kino. So ekibuuzo ekyo sitaani ayogera mu byawandiikibwa, nange yali ampaddeko ebyawandiikibwa.
agamba saba. Sitaani kambabuulireko amanyi Bayibuli okuva ku ddiba erisooka paka ku ddiba erikola sembayo. Ebitabo byonna abirina mu mutwe, tekimwetaagisa kubikkula. Abimanyi gwe tolowooza nti omulaba kuba amanyi kikyotambuliramu. Esitaani ebyawandiikibwa abigaba, naye gwe omwoyo kigukkiriza era bw'owulira ebyawandiikibwa n'oba obisoma kikyowulira mu mutima gwo. Kankuweke ekyawandiikibwa ndowooza kiringa mu Isaaya 42 okutangira ku lunyiriri ndowooza olw'okusooka paka kulinga lwakusatu linga olusooka paka ku lw'omwenda. Yesu Kristo yampa ekyawandiikibwa ekyo, naye yakimpa mu kwolesebwa nga sikimanyi. Nenzija nenkisoma. Bwe nakisoma nawulira amaanyi. Omanyi okubanga okonekitinze nga Bayibuli kituufu obadde okisoma nekitayawo kubadde okiraba naye nga tekirina maanyi. Bakimpa mu nsi ey'omwoyo mukomawo mu kukisoma nenkonekitinga nakyo. Nalina ebibuuzo nekiddibwamu. Kiri mu Isaaya 42 okuva ku lusooka paka ku lunyiriri olw'omwenda. Wekikoma yaŋŋamba bw'oba osomaawo. Bwe namala okisoma nawulira omanyi okubanga waliwo omwoyo wa Mukama ayina engeri gyakonekitinga mu bulamu bw'omuntu. Bw'aba ajja omuwulira osobola okuwulira kati mwoyo taliiwo, era abantu abategeera Katonda asobola okumanya kati ndi nzekka taliiwo. Ng'olina kyokoze mba nange nakolanga ensobi ngenda okuwulira nga Kristo agenze nga mutuufu simuwulira nga taliiwo agenze nemanya laka n'ensobi gye nkoze nzirayo ate mu kwenenya ne mugamba Mukama wange ensonyiwa n'alyoka anziriramu nadda kuba ye takuuma busungu lubeerera. Kati ebyawandiikibwa abigaba Sitaani, naye Kristo gwewakkiriza kukkiriza kikwolina mu mutima gwo nga si Jeremiya olw'okuba akugambye, kubanga buli naku tojja kuwuliriza Jeremiya. Jeremiya jatuuka ekiseera aveewo ng'ate gwe olina okusigazaani. Kati message eno ejja mu bantu buli muntu ategeere Katonda we, so si Katonda wa gundi. Mugundi yaŋŋambye nedda. Ekibuuzo sooka weebuuze mu mutima gwo, owulira ki? Gw'owulira ki? Ani kati yayinza okuba alowooza awulira nga Katonda. Sitaani asobola okukola nga Katonda. Kati akyawula atya? Bwe wali awo problem. Kati okwawula eddoboozi, Katonda eddoboozi lyagera mu seeneekerevu. Takaka. Katonda bw'aba ayogera mpola mu bukkakkamu obw'ekitalo, ate eddoboozi oliwulirira wano si mu matu. Osobola okuwulira mu matu naye nga ekigambo kiwulira bwe kiyita mu kiggukawa ku mutima. Kankuwa ekyokulabirako. Juzi nabadde ngenda ku mulimu nenkozesa takisi emu. Wa takisi yabadde akyalinda abasaabaze n'obawo omukazi yazze nga asibye ekiviiri wano bwe wati kiyiika n'eno kiwiigi. Kati ne mulaba nesitala nga saagala mutunulako. Saategedde lwaki. Ne batuvuga ne tuvaamu. Kati nvaamu nfune booda entwale. Ntuula ku booda wa booda nga akanfuneyo omuntu omulala alwa omu. Era omukazi ye yazze. Yennyini w'ekiviiri. Era nga saagala mukola ki? Mutunulako. Baaba akatuvugako wano na wali. Kyenva mpulira nga omutima gwange gutandise okukubira ku ki? Kumukumu. Nembuuza ne Mukama naŋŋamba yogera mugambe ebikiviiri nya mutwala mu geyeena. Nentya neŋŋamba sijja kumugamba nze simumanyi ndi ku booda nensirika ne nga sijja kumugamba. Omutima ne gunkuba nga jula kubuukamu. Ne guŋŋamba mugambe kubanga singa agenda nga tomugambye omusaayi gwe gugenda kubeera kwani? Kuggwe. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi.
abatawaanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Nenekazakaza omukazi mugende mutima nga pulira saaga nenga mugamba mpo moyo obuvumu ngamba omukazi owo. Laba ate ngotandika omugamba nga ate waviirako wendandika omugamba. Ne mugamba munange namugambye mami oyagala ogenda mu ggulu. Nangamba nti ye njagala ogenda mu ggulu. Ne mugamba kigenda okulemesa kiri ekinviiri ezo. Singa enviiri ezo tozeesonyi zina kutwala mu geyeena. Ne mugamba sitaani mumanyi nali mulabyeko ne mu ggulu Katonda yali antutteyoko n'endabayo. Naye ekikulu salawo ove ku kiviiri ekyo ojja kugenda mu ggulu. Omuwala yagenze atidde nga byemugambye tabikkiriza ninga yadda munda bikolaba ngalabika nenze nalabye ekintu kyadde ayambadde nga kitegeeza kirala. Kati omutima bwe namaze omugamba ne gudda mu nnomo ne gukakkana. Kati awo nabadde njogera ne Katonda direct nga tuli mu kkubo siri mu kuleekaana soogera mu nnimi sikola kinenga njogera nani nenga ndi ku boda ntambula. Okitegedde kakati sooka obuuze ani gwe wakkiriza mu mutima gwo owulira ki? Kuba mu mutima wali ansa wali ekyoto ky'omukkiriza. Awo abakkiriza tetulina byoto. Tulina ekyoto kiri eki kimu ye Kristo. Ate Kristo atuula wano mu mutima. Mu mutima wali ansa za buli muntu yenna. Gosobola ogenda okwebuuza ku muntu naye ng'ekituufu okimanyi. Ng'olinda kulaba kiki muvaamu na kiki olina mu mutima gwa bikwatagana. Era biba tebikwatagana n'okuddayo nga bw'okoze eki. Nga neeyanzizza naye ng'okoze eki ng'ogenze. So amaloboozi osobola okugawulira. Sitaani ayogera mu maloboozi ne Katonda akola ki? Ayogera. Naye amatu gaawukana. Amaloboozi ago megagira Sitaani ayita eno. Tasola ayita eno. Etalinayo buyinza. Kati kyo kiraba awo aba atandise okwawula. Wakati ogambye ayira ayinza kikozesa. Kati Sitaani kuno okutu kweno akolinako obuyinza. Kuba Bayibuli Yesu agamba nti nja kwawula endiga n'embuzi. Endiga zange nziteeke ku mukono gwange ogwa ddyo. Embuzi nziteeke ku gwa kkono. Kati Kristo atambulira nnyo mu mukono guno. Sayidi eno. Nagambye obwakabaka buli obu bubiri. Kino kizikiza kino kitangaala. Bw'otaba mu kizikiza obeera mu kitangaala. Kati osobola okwawula amaloboozi ki? Ate eddoboozi eriyite ono ayogera nnyo. Akakasa. Ayogera nnyo buli kimu abeera ayogera alobojja. Naye waliwo wattamu akaliro. Nagamba ebisatu n'asirika. Kati amaloboozi agamu gabaviirako okugwa eddalu. Nga bamugamba kino bamukonfusinga. Ne zivaako ne bamugatta. N'agatta. N'aba nga atambula yeeyogeza yekka. Omuntu okutambula nga yeeyogeza yekka tekijja buzzi. Baba bali ku mutwe nga bali mu kunyumya. Gwolabyeko omulalu. Omulalu atambula n'ava kuno n'agenda embaale nga takooye. Nga yeetisse ebintu kituufu. Aba alina amuwerekera era nga bagenda banyumya. N'atakoowa. Kati n'ekito bwe kiri. Bw'oba onoonya Katonda. Gezaako okunoonya mu mutima gwo mulimu ki. Oyinza okuba nga Jeremiah omuwulira ayogera. Naye sikukiriza Jeremiah yekka. Sikukiriza Jeremiah yekka byakola ki? Byayogera. Naye Jeremiah wadde ayogera. Sooka obuuze omutima gwange Katonda ayogera nagwo atya.
enkolagana ki gye nnyina ne Katonda, kubo ki lyendetamu omulabo ono okuyingira mu bulamu bwange, nyambala empale, nesiba wiigi, nana bivaako, kiki kyenkola, kubo ki lyenzigula. Kubanga amazima gali nti omuntu yenna ng'osiba ng'olina wiigi ng'okyalemedde mu mpale, ng'okyatambula nga amabere gali bweru, ng'okyatambula ng'omugongo guli bweru, tosobola kulaba mazima. Terina luggi luggule mu bulamu bwo lwonna oba otambulira mu buzaabuza, kubanga tunatuuka kumanya Katonda. Katonda bamuwa ekitiibwa, bamuwa ekitiibwa n'alyoka akwebikulira ekitiibwa kye n'okiraba ng'okoze by'ayagala. Mugondere amateeka gange ge nabawa, kuba kyogerako mu Yokaana 14:21. Bwe munaagondera amateeka ne mukwata amateeka gange n'ebiragiro byange, nange najjanga gye muli n'ekitange. Kati tagenda kujja nga ggwe amateeka oli mu mmini, amagulu go gatwalira bweru, naye nga mu kyaki weewombeeka. Kati ekyo tosuubira kulaba Katonda, era n'embulamu bwe tagenda kujjamu. Sooka ottaanye ekyenviiri ekyo abantu bano bakitegeere. Mukama atuwe ekisa taanye ekyenviiri ekyo kyoge tuddeyo ku bujulizi. Ekyenviiri ekyo enviiri Mukama Katonda zayagala ze ziri nakyo. Enviiri zo bwe ziba nga ziri nakyo n'ozikolamu byonna by'oyagala, tekirina buzibu. What do you mean n'ozikolamu byonna by'oyagala? Omukyala alina waba asibye enviiri ze, ne waba azisibyemu oba buguwa oba bituttwa, nga tazongeddeeko, nga tolina kyoyongeddeko extension, nga toyongedde ku nviiri zo, awo enviiri zo zijja kubanga tolina nsobi gy'okoze mu maaso ga Katonda. Naye ekisinga okuba ekizibu kwe kugattako. Teriyo nviiri nnungi na mbi. Mbu zino nnungi zino mbi. Kambabuulireko ekyo nakiwulirako nga waliwo agamba nti zino enviiri bwe ziti zo ziba nnungi, ate zino ziba mbi. Teriyo nviiri nnungi na mbi, ng'ozigula mu dduuka oziteeke ku mutwe gwo, teziriiyo. Esita yaŋŋamba waliwo elaborated hair styles ezisasamaza, omukazi n'ayitawo kati ng'oyo gwe walabye ow'ekiviiri nawe n'omulaba n'ogamba kati yagamba ezo ze baagaana. Kaakati okusasamaza kirala, nnyonnyola. Okusasamaza kirala, n'okutegeera enkola ya Katonda kirala. Kubanga ba Pawulo bwe bagendanga okubuulira enjiri tebasasamazanga, baabuuliranga abantu maki? Amazima. Kati bwe tuba twogera amazima, tulema ate kwogera buki? Bulimba. Sister Esther ekituufu akikola ki? Akimanyi. Naye ate bw'aba azisiba mu mutima gwe awulina ekimulumiriza, kuba naye mulokole. Alina ensonga lwaki. Amanyi mu mutima gwe. Ayinza obutakyogera naye mu mutima gwe akimanyi. Kino kyenjogerako abalokole ffenna abakkiriza, Mwoyo Mutukuvu atulumiriza. Kati teriyo nviiri nnungi, nkiddamu, teriyo nviiri nnungi omuntu gy'ateeka ku mutwe gwe ng'aziguze mu dduuka n'aziteekako nga nnungi, teziriiyo. Enviiri ennungi ekyo waliwo nakyogerako, newabaawo abagamba mbu simanya bagaana enviiri sitayiro z'enviiri bazireke, kubanga n'omukyala yajje Yesu yali malaaya n'amusiimuuza enviiri ku bigere bye. Bantu ba Katonda abalungi, teyamusiimuuza nviiri ziyagula mu dduuka, zaali zize. ekyo tebakitegeera. Omukazi yalina enviiri ze nga nnungi mpanvu, yali malaaya. Eyasiimuuza Yesu enviiri okuba nti kyali kimukwatako, n'akaaba amaziga ne gatonya ku bigere by'omusajja, n'akwata enviiri ze n'azikola ki? Teyazigula mu dduuka. Sezaabwe ezikona kabi. Ezo enviiri ze musiba, amazima amatuufu gali nti Mukama tazikiriza, era azigaana era azikyawa. Kati ate enviiri Sitaani ye bwe yakimanya nti abakyala ze enviiri wabakwatidde, kati ate ye bajja mu basajja ate yayozaamu. Oyajja mu basajja?
somesa bwe yajja mu basajja yaboozesaamu nti kati bali babadde basiba mpanvu abamu ngenda balekerawo basibe ez'abakyala naye waliwo abasajja basiba enviiri z'abakyala bulungi nnyo wemanyi mu saluni babyawula nedda ssebo saluni zakati teriyo nviiri z'abasajja na z'abakyala enviiri z'abakazi anti kati yese ekyo nkimanyi naye ŋŋamba mu setingi yakati kale sitaani gye yatwala ndaba waliwo asibe enviiri ng'ezo nezindi nazo nsibe naye ng'agamba naye Roland n'asiba ebiviiri by'abakyala ebyo ebiviiri abasajja babisiba kakati tetujja kudda ku biviiri bya Roland muleke empale teriyo mpale ya musajja na ya mukazi empale bazikola nga zirina kuba zabaki z'abasajja eri fotokopi booza mu kiri kyengezaako okulaga nkitegedde teriyo nviiri zebakola nga z'abasajja zonna z'abakyala naye sitaani akikozesa okutwaliramu emyoyo nti sami bwagamba nti omusajja tayambalenga kya mukazi n'omukazi tayambalenga kya musajja sitaani abikyusa kati ate abakazi ne bambalanga abasajja ate abasajja ne bambalanga abakazi tobalabangako mbalaba kakati njagala nkubuulira ebigambo bino teriyo nviiri nnungi nambi ne waba asomye mu kitabo kyoba kitabo kiteriyo nviiri kinungi naki nambi naye ekituufu kiri nti sigaza nakyowo abasajja sitaani wasinga okukolera ye yakimanya nti babakazi basiba enviiri ne balabika buki bulungi n'aleeta ebimemeya abasajja n'aleeta kaati ng'omuntu asala n'asigaza wano akantu bwe kati mongo bazitanga mongo kati bwakisala nakikola bwati eyo design atetegeeza kirala sitaani ye gamba buli kimu akikolera mu koodi kiringa banagamba nti oyagala kusinkagana omukulembeze bwati ne bwati nti esala enviiri bwe ziti eba koodi nga bw'anaasala enviiri n'okwata pini n'ogiteeka ku kutu kwesaidi ye n'oba ku saidi yamanyi kyekitegeeza eba koodi naye okimanyi abamu babikola mu butamanya of course tebamanyi naye ate jjuka bw'okikola nga tomanyi tekikugisaako musango kituufu era bw'okikola nga tomanyi embooko ogwa muzeezimu nezooli yakikola nga akikola ki oyinza nakugwa mu nnyingi yakikola nga akimanyi so enviiri zino abasajja basala bimemeya n'ofundira ng'oyo atandise okuteekamu design ez'enjawulo mu mutwe layini kati ezo layini nazo koodi ezo nazo koodi oli okusanga n'asala layini nateekamu ka design n'asala akaviiri nateekamu ka design tolowooza nti fala musimu tategeera eyo koodi osanga ataddemu zedi taddemu kulosi wano nolaba nga ate yakasaze n'akagiramu eno nasanga ataddemu kino ezo zonna koodi kati sitaani yakimanya nti bantu bajja kusiba nviiri baganye bano baganye okwongera ku nviiri zaabwe kakati ye nja mukwatira wano era ye wakasaba watuna mundabirwamu alaba nga anyumye nnyo n'abala naga kati koodi gye tuteeka mu nviiri ono asibye empanvu tuzikola zitya ogikolera noono omumpi naye agifuneko tukole zilayini era njagala okubuulira abantu bangi bagenda kuzikirira nga mulokole mulungi anoonya Katonda mu butuufu bwe talina nsobi tanywa mwenge tayenda tatamiira takola bintu bya muzizo naye nga password agirina ey'omulabe kubanga omulabe alamba nga bw'olina logo eya Unique Media ekitegedde n'omulabe ye alamba ebibye wenga eruma n'agamba nti kino kyange era y'ensonga lwaki bannabyabufuzi balina obubonero tebufaanagana era bw'akasanga wala waddembe okukukwata n'okukusiba gamba ako kabonero kaffe nagamba ako kabonero kaffe twakawandiisa nezikala baziwandiika gwe tosobola kuva eri ne weetuuma erinnya lya kyaki amafuta geetambuliramu bw'ova eri ne weeyita erinnya lya kyaki nawe oba oyingiriza okkiriza okunyira mafuta galuwa ageeyo kyaki kati so tewaliyo sami nviiri nnungi nambi enviiri nakyo nga bw'olina nakyo aba amala toyongerako toteekamu ate design bisusse ekyo nkitegedde kuba kati ate sitaani alina akakodi akalaate kayiseemu ono tateekamu kakuubo
enviiri ze tazisiba zisala kakati bulungi ka brush naye ate wano n'ateekawo katinti akawula wano makati n'amyusawo n'ateekawo ka kyenvu oba ka pinki eyo nayo koodi eyo nayo koodi ya sitaani aba alina ensonga lwaki kubanga njagala nkubuulire osobola okuba nga tosinza sitaani tosamira wagaana togenda mu bikolwa bikyamu tolya bisiyaga bayibuli ogisoma buli kimu okikola naye ate nakuteerawo kanisa n'ogwa mu kanisa nga kanisa ekola buli kimu kyowulira nti kyekituufu naye ng'ate yeekutwala mu magombe kubanga sitaani yamanya eri waddukayo toyagalayo bino byokola ki ye atunoonyeza makubo tuyinza kuyita kumusinkagana kati ate ye mukama agezaho kuziyiza amakubo ago tuleme kumusinkagana sitaani obula tusinkagane Katonda kati amakubo ago buli bawuliriza obujulizi nga buno oba bitwogera ate nga tuyayogera biki naye njagala nkubuulire gano makubo bw'ogakwata oba n'ogeewala kigenda kuyamba okuba connectinga ne Katonda kubanga mu bulamu bwo oyinza okuba nga makubo gonna wagaziba naye n'olekayo ekkubo eri sitaani akozesa chance neziba eddakiika ezi bbiri z'omuwa mu bulamu bw'azikozesa. Kaakati ku kyempale waliwo abantu abamu bakola emirimu nga zo zeyuza uniform zaabwe abapoliisi babakolera uniform ez'abakyala. Waliwo embeera muganda yenga tosobola kwambala gundi. Kati ekisooka mu byonna waliwo ne gwe nawuddira kyogerako bambi okuteeka oba okwambala empale ng'oli wa poliisi oba ng'oli waki nga kikkakatako ye uniform waliwo order nga order nga si kusalawo okwo nga ggwe Sami ti nze njagala kwambala bwenti naye ng'ate bw'oba ojje mu uniform oyo oli mwambazi mulungi toddamu ebyo kati kankuwa ekyokulabirako eri abaana abali ku kyeyo nga bakama beze engoye zebakola ki zebabakolera ze uniform nga ne bwayagala aguloge tebalumuleetera bamuleetera zirwa ziri kati awo tatambulira mu mateeka ge abamusibe abeera mu kkomera kati omusibe tasobola kwekolera choice omusibe taba na choice naye ekisinga kuba mu byonna kwe kumanya kiki kyokkiriza mu mutima gwo nti kituufu kino sikyagala bakinkaka buki bukazi sina kyakkola ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Abalabi ba Unique Media nga bwe mukimanyi bulijjo bwe mukiraba mu video zaffe ezibadde nga zijja zizannya tulina charity ennaku z'omwezi nga 21 December nze Roland Seruyima era nga ndooza nze nkirimu leero tuli wano ku Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap bali enendejje era batuwadde sabbuuni okusobola okontributinga ku charity ng'omulanga bwe twagukuba wenna ali eyo naawe osobola okutweyungako okulaba nga tusobola okuliisa n'okubeezaawo abantu 100 nga Samike bwe yabagamba mu video ziri enkadde okulaba nga bayita mu nnaku ezo ezijjaawo eza Desemba enkulu. N'olw'ensonga eyo njagala ntwala omukisa guno bagamba akuwa naawe gwowa. Njagala ntwala omukisa guno mbasomere ennamba ya Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap
eri 0704 99 64 kanjiddemu mu Luganda 0704 99 64 65. Wenna yeetaaza sabbuuni waabwe tumulabye mulungi asobola okukola omulimu gwonna nga bwe mumulaba wano. Ne boxes zino ze batuwadde ezigenda okuyambako abantu abo. Kakati n'olw'ensonga eyo wenna akyali eyo naawe tukukunga, oli wa kitongole ng'oyagala okutweyungako, oli muntu ssekinnoomu, njagala okubategeeza bw'oba olina obuyambi bwonna bwe buba bwa nsimbi obusindika ku 0705 36 7213 eri mannya ga Roland Sseruyima. Osobola n'okusooka okugikubako era Roland nze nja okugikwata. N'olw'ensonga eyo mbasaba abali eyo mujje muwagire Joy Laundry Bus Soap, mumugule mumukozese. Balinde jje wano enamba kanjibaddiremu omulundi gumu 0704 99 64 65. Bannaffe aba Sakovich abakola Joy Laundry Bus Soap tubeeyanzizza nnyo, mwebale omutima omugabi, Mukama abongere nnyo omukisa. Era n'ekibuuzo kirala kyabaddemu era kino ekibuuzo kye nasinkaganye waliwo yabuuzizzaako mbu abalokole ffe tugamba tetwetaba mu nnyimbe, tetuwaayo mabugo, tetukola ki, nakyo mbali njala tukyogereko tukijjewo. So tuba tukyagera ku mpale. Empale wasobola okuzambala mu condition ki? Kati eri uniform naye nga poliisi yakola uniform ez'abakyala gyeziri. Osobola okusaba bakama abo bw'oba olina olukusa. Mulimu abatasobola kwogera, waliwo abatasobola kwogera nga mayinja gaabwe ga wansi, kibamuwa kyakola ki? Kyagenda nakyo. Naye ekisinga okuba ekituufu omutima gwo gwe gwagala ki? Kubeera Katonda yatulaba. Kati eriyo abaana abali ku byeyo nga bawalabu naye nga n'engoye ze babawa amazima gali nti tasobola, Katonda we tamukkiriza zikola ki? Naye olw'embeera gy'alimu nga zalina okukola ki? Okwambala. Ekyo Katonda akiraba. Omutima bagulaba. Naye bw'avaayo, kuba bangi mbasinkaganye ne bambuuza ekibuuzo kye kimu, nange ne kati nkoze ntya? Nange babimbuuza. Nkoze ntya? Engoye ziba ntya zo zokka, ne mbatuma engoye ne mbawa ssente tebazireeta, baleetamu ezo. Ne mugamba kakati bw'onaakomawo wano ng'okyusa enkola ki? Kuba wali tasobola kusalawo. Be bamusalyawo kyalya, bamusalawo weebaka, bamusalawo alina kwebaka ssaawa mmeka, talina kusalawo. Kati oyo ate aba mulala. Kuba kati nze ndi wano e Uganda, ntambula buli wenjagala, nyambala buli kyenkola ki? Kati nze bw'onsanga nyambadde sikaati, ate nze mba nina omusango gusinga kubanga mba ntegedde amazima naye nga gyemera. N'ogagaana. So ekyo ekirala abadde babuuza ku nnyimbe nti abalokole mugamba nti ffe tetwetaba mu nnyimbe, n'abamu tebawaayo mabugo okuziika. Mwefuula ba kitalo, kino kankitereezeemu katono. Kankitereezeemu amabugo. Sami nsobola okufa, naawe osobola okufa olwaleero. Titugenda kulekaawo bunyiraawo, tulina okukuziika. Okitegedde? Kati mu kuziika tuteekeddwa okusooka okumanya bulombolombo ki bwe tuteekeddwa okutambuliramu. Bwa Katonda bwakizikiza nti Sami bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi olunaku lw'olwaleero tuteekateeka okuziika era tusima entaana ng'abalala bazikola ki? Sigamba nti abalokole tateekeddwa kusima ntaana. Si kikyamu kubanga ogenda kuziika mutolina bulombolombo bw'okoze eki? Obuzibu bwakusooka kuteekawo bulombolombo, kusooka kumansamansawo budagala awo, simanya kukola buti. Ekyo kikyamu. Omulokole tekimuganda kusima ntaana ya mukwano gwo muganda we ng'afudde. Ekyo si kikyamu. Era tolina kikyamu ky'okoze. Ekizibu kweraguza kuteeka mu bulombolombo. Ate omulokole bw'abaafu tebamusiba byayi mu biwato. Bwe bulombolombo. Nti siba okyayi mu kiwato, olina okunaaba eddagala bweriti kubanga abaana baba banaaza eddagala bweriti, simanyi olina osuula ebinusu mu nnyumba, omujju ajje ng'abirondamu. Ebyo tokkiriziganya, bagambe nze bisikkiriziganya nabyo nze kuziika. Ngende. Era bw'omala musaba wabaawo okusaba,
okusinzira omuguni mwabadde mulokole mumusabira mu nkola y'ekirokole ne musiibula omwoyo ne muguteeka mu maaso ga Mukama kuba ye mulamuzi. Temusobola mugamba nti kale nti agenda amulamuza ekisa. Tasobola mulamuza kisa nga bye yakola ku nsi tebyali bya kisa. Sami waayitamu kabaka weddemu. Kambabuulire Roland ne amavivi newegagira ku ttaka tayinza ku ne bofukamira mu muliro nga mwosabira Mukama tasobola kukyusa ekyo ono kiyasalawo kuba omukisa nagulina. Omukisa wagulina ogukola byonna Sami walina okukola mu kaseera ako. Wano tuwerekera buwerekezi, tuwerekera omubiri guno, tuwerekera bode nesoolo emmeme eba yakoze eki eba yagenze mu kuwerekera omubiri guno. Tetuyiteekeddwa kukola bulombolombo. Okuziika si kubi kubanga naawe ojja kufiirwa. Naawe ojja ffa. Naffe abalokole tufiirwa. Tekiŋŋaana genda kuziika naye kasita seetaba mu bulombolombo ate emmere teriimu munnyo simanya bino kikole bwoti tolina teeka mu munnyo nekikole bwoti ebyo tetubikkaanya nabyo. Wabula omuntu afudde oba mufumbi oba olidde oba tolidde tebikwatako kubanga emmere y'ennyimbe eyo bagikoleramu emikolo mingi. Emmere y'ennyimbe ate emikolo basinga gikola kiro bagenda okuziika. Emmere batera kukolera kutamya abantu emmere y'okulumba emmere batera kukolera ebiseera ebisinga abantu bakolera obulombolombo ku mmere okwo. Esinga kati emmere abo baafiiriddwa mu nnyumba abasinga tetera kubaamu munnyo. Bikiba kibasinga okikola naddala bano ababa bagenda osusulawo abamu n'okusinga naye okusinga ab'omu nnyumba baba bamanyi emikolo egyo egikolebwa. Kati egyo emikolo gye tutayagala naye omuntu bw'aba afudde tekigaana genda muziikirako kubanga omuntu aba avudde mu bulamu bw'ensi oba owerekera bode eno ate soolo egende wa Mukama waayo agiramule. So si gwe gamba nti ate Mukama amulamuze ekisa musonyiwe ebyamusobako. Talina byayinza kumusonyiwa byamusobako. Teri ssaala ekyusa muntu afudde nemuwa obulamu obujja mu ggulu. Kyokoze wano kyogenda nakyo. Bwe bajjanga ne bagamba ne tosiba biviiri ebyo n'obisiba va mu mpale z'abasajja n'oziremeramu. Teri ayinza kukusabira n'okyuka mu kabuli mw'oli oba mu ntaana mw'oli. Era bw'ogenda mu maaso n'osimbibwa mu maaso g'omulamuzi of course Mukama binaze abitulaga. Oza lwaki Mukama ateekawo abalamuzi ab'ensi akulaga obwakabaka bwa Katonda n'akulaga nti obulamuzi bw'ab'ensi bwa kibbi bwa kiyaayi. Omwavu tajja kusingirayo musango naye mu maaso ga Katonda teriiyo mugagga na mwavu, bonna bali kimu. Bali kimu. Kati so ekintu ekyo omulokole si mubi okuziika naye ekizibu kwe kusonda ssente z'olumbe. Omuntu bamaze omuziika muwayiseewo ebbanga mulina okwabya olumbe ekyo kibi toteekayo zizo. Olumbe tosonda naye oyinza okuba nga tosobodde genda kuziika noka naye omutwalo guugwo n'otookyayo kubanga okutambuza mayiti eyo ndala ngeri mu kibuga wano gitwala sayidi ze gye mugenda okuziika. Beetaaga meroka yeetaaga ssente abagenda ku beetaaga ssente tekigana kubookyayo omutwalo noga nze sisobodde. Awo si wabi naye ekisinga okuba ekibi kwe kuteekamu obulombolombo ate ssente zo ziwayo mutima mulungi. Naye ne bw'obeera Dubai ne bw'obeera Kenya ne bw'obeera Saudi Arabia mbagamba nti waliyo olumbe n'oweereza oba okkaanya kimu ne kibagenda okukola. Kubanga kyentegedde lwaki ez'olumbe towa lwa nsonga obulokole tebukkaanya na lumbe bwe kiri. Naye ate okuziika tewali buzibu nga temweraguzza ebyo ebyekintu bye bakolaakola tobiriimu. Weebale nnyo simanya omufumu musaleko njala mukole omubiri obulombolombo nga tobugenzeemu naye okuwaayo akazende nti mabugo that is okay. Tekiina buzibu kubanga era Katonda tagamba nka abantu bava mu balekaawo. Omuntu mulina okuwerekera omubiri guno mugudde mu ttaka mwe gwakola ki gwava. Kati ate era n'omulala ajja kuba bw'atyo. Kati ye mugenda muleka avundire kungulu. Era muba mulina okwegattagatta ng'abooluganda nti bana ekiki ekigaanyi tugenda kuziika naye embeera eri bweti ne bweti. Lwaki abantu bano batufuna out of context? Buli tutigira. Kubanga nze waliwo ebintu ebimu bye twogera nga ndaba tuli very clear. Oli n'ateekako komenti
ng'olaba teyategedde butegeezi muntu kyayogera. Yesu yennyini nnyini yali musajja mukkakkamu, ebintu byabikwata mpola. Kuba nja kukuwa ekizampo nga tonnamalayo. Twayogera ku kintu ky'ennimi nga kiri very clear. Katuuli n'alyoka agamba nti kati ekitegeeza okwogera mu nnimi kubi. Ekyo tetunnakyogerako. Twali wano nga tukola pulogulaamu ezo zonna, tetunnakwogera ku kintu ekyo, wabula tukubuulira ekituufu. Gw'oli waddembe osigala mu nnimi zo z'obadde oyogera. Tetugamba nti ziveemu. Tetulina gwe twagambye nti ziveemu. Naye tugamba nti kino kikyamu. Gwamanyi oba okisigalamu kisigalemu. Omusaayi gwo tegutubaako twogedde. Ebiseera ebisinga omuntu bw'aba anoonya amazima, leka bakuwa ekyo ekituufu ekijja mu maaso ga Katonda. Nze ne Sami bwe tunaatuuka mu maaso ga Katonda batubuuze mwakola omulimo gwammwe nti Mukama munnange twakola omulimo gwaffe, naye abantu bo be batatukwata buki bulungi nti aluwa nti yuuno nga bamukuleetera mu maaso nga gali sebo sitwakugamba nti bulijjo zino ennimi z'osabamu za sitaani ate gwe n'oziremeramu. Tebakubuulira okusiiba okutuufu, tebakubuulira ku nsonga z'ennyimbe. Ekyokusiba ekyo waliwo eyakootinze, waliwo obulamu eyasiiba mu Bayibuli. Sijjukira oba yabadde mu Acts. Waliwo eyasiiba mu Bayibuli. Ate ffe twali tusomesa okusiiba okutuufu okutaali kwa kwerumya njala. Anti kaakati okwerumya enjala Mukama tetwerumya ku lulwe. Ekyakyogerako mu Zakaliya, kyogerako mu Zakaliya 7 lulinga lwa 6 n'olwokutaano. Yatubuulira nti bwe mwalya ku lwange, bwe mwasiiba omwezi ogwokutaano mwasiiba ku lwani, bwe mulya emmere mulya ku lwani, bwe musiiba musiiba ku lwani. Nze nabagamba okusiiba bwe mutyo. Kakati buli muntu ajja kutegeera message nga bweri, naye tujja kumusaba addemu awulirize, kubanga bw'oddamu n'owuliriza wabaawo ebipya by'oba tewawulidde. N'otegeera weeyongera okitegeera, kubanga ffe twasomesa obulambulukufu bw'ennimi zonna era netujjayo na buli kimu n'ennimi ze baayogera. Tetulina muntu gwe twagamba nti lekera osaba mu nnimi, wabula gwe bw'omanya amazima n'ogatwageera ng'otambula. Bw'ozuula omugole n'omanya nti omugole omulina, tugenda kuddamu ate munoonyeza walala. Kati bw'oba tonamuzuula gusigalayo gy'okola ki gy'oli. So ekintu ekyo nza tukikaanyizaako. G'oba yalasigala mu nnimi zo, sigala ng'oyogera ennimi zo. Tetulina buzibu. Tetukuyinaako ttabbo, wabula ffe twayogera ne tusomesa kye tulowooza nti kyekituufu. Ate ng'amazima geetaagisa, kubanga bonna ajja wano n'obalimba. Nze nzija wano kwogera mazima. Siina gwe nkuba, seetwala kuba nti ndi wa kitalo nnyo, ndi wa kabi, ndi w'amaanyi. Siina kyendi, ninga gwa ndaba. Siina kyamakulu kyendi, ndi buweereza buweereza. Okay, ambajjukiza bannange mwenna abali eyo nga mwasobola otwegattako nga 21 Desemba tulina kyayita. Olina nasobola okutuwaayo ky'otuwa ng'okiwulidde, si kukaka. Ng'okiwulidde osobola okunoonyaako ku Roland Serima, ennamba agyogera era ndowooza mwagiwulidde dda. Munoonyeeko. Abatukwatiddeko tubaagala nnyo, tubeebaliza ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tusiimira ddala. Naye era obuyambi tukyabwetaaga kubanga twagala abantu 10, buli muntu obaze $3 n'ekitundu, bwe bukadde 3 n'ekitundu ku bantu 10. So obuyambi tukyabwetaagira nnyo nnyini ddala. So mwebale nnyo, mwabayimiridde naffe, mwebalire ddala. Nandibadde mboogera amannya naye abasinga tebaagala nnyo kubaatuukiriza, batambulira mu kiri ekigambo kyotera okuŋŋamba nti omukono gweno bwe guwa ogwaddi oguleme kumanya. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekirala JS munoonyeeko, namba eri mu kalanguke, then neyo shitek munoonyeeko. Kakati Jeremiah si musawo,
ekirala yali musawo actually kankita yali musawo ow'ekinnansi takyali. Ekirala Jeremiah tali next ku Katonda. Nti ya assistant wa Katonda. Nedda. Wayogera kyayogere tekiddibwamu. Lwaki? Ndabye nga waliwo abatandise okwagala olina kubira nagamba nina byempita bba ya Jeremiah ngamba ekizibu ki. Ayinza obutaba n'amaanyi gakugamba kizibu ekyo. So njagala ogenda okujja nga oyogera ne Jeremiah nga perspective kyeki mu Luganda Roland. Engeri gy'omulabamu ekyuseemu. Kubanga obuzibu tusinza okufuna nkidda nkyo njala kyogera obuzibu tusinza okufuna be bantu mmwe okutandika olaba abantu betuleeta nemubalaba nga bakatonda. Nti omukulu yayogedde Jeremiah yaŋŋambye wate kati aye wava obuzibu ne bafuna amalala. Ate ne mulyoka mugamba kubanga amalala nga ebakyoga amalala we gajja ekiddira ki kiba kigo. Ate ne mumala ne mujja ne mutugamba okimanyi omusajja oli yagwa kati akola bino mwaba musitula ate ne mumusuula sikinjagadde nkiyiseewo. Then ekirala abasala omuntu buno ku TikTok mbadde nsaba mumalengayo zisitoole zino. Kati wosala akantu noganze natwala omuntu ebweru awaliwo ne gwe nakomyawo ng'alemeddeyo yalemedde okuyita ku airport n'osalamu ako noteeka ku TikTok. Jeremiah oba omulabisizza nga musawo nti era byakola bwekiri kuba amasimu gensinza okufuna wiiki eyo ewedde bonna nga baagala obulamu bugaanye twala genda bweru otuyamba otya. Mbadde mbasa abasala omuntu ku TikTok mumalengayo obubaka buno ekyoza nakyo nkijjeewo. Kati katayimu kano nga tetunnaba mbadde njagala dakiika 3 zino zendaba wano zetulina ozoogereko ku bino ebintu biringa 2 oba 3 okukyalira ensiko. Kati nno sibyerabira n'enswalira wano. Nabadde mbigize mu mutwe kukyalira ensiko ebintu ebyabalongo tujja byogerako later. Anti nebyo byokukyalira ensiko era bigwa mu balongo. Anti sibimanyi munna. Anti baba bajja abalongo abali ku ttale. Annange. Kati basically kuba nkirabye nnyo nga kijja mu comment naye nakibuusa amaaso. So njagala okyogereko okukyalira ensiko kya Bwakatonda. Okukyalira ensiko kalombolombo ka bya buwangwa. Ate wabaawo emyoyo gino gye basika okujja mu magombo okusembeza mu bantu. Kati emyoyo egyo abasinga bagikolera ku bintu ebyo. Kubanga jjukira ku ttale gye bakozesa gye banoga eddagala eryo waliwo ekintu ekyo kye bakozesa kibanga kitengotengo. Kati eddagala eryo oba eddagala eryo lye bakozesa lisika emyoyo gino egimu giba gyasigala ku ttale. Kuba jjukira wabaawo abaana baba basigala ebweru waliwo emyoyo egiri ku ttale. Kati ddungu ye nga ddungu alina emyoyo egyasigala ku ttale, alinayo emisambo, alinayo emizimu, alinayo amayembe. So kasita mugenda ku ttale kunogayo ebintu ebyo basinga balina bye boogererako. Ate omwana oyo tasobola kukola bintu ebyo nga tagenze wasengaawo. Naye abaana bakyagendayo. Anti kati abasinga naye babapangisiza basenga. Kati bamupangisiza senga n'aleeta eddagala n'aleka okukozesa omwana ebintu ebyo kukyalira ensiko. Abasinga kale babafulumya mu mayumba ne batwala ku ttale gye basinga okukolera emikolo egyo. Naye ate emikolo egyo abagikola babeera basenga. Abazaala kati nga abaana bo bagenda ewa sengaawo oba mugandawo oba gw'oyita senga gye balina okulaga gye bagenda okukolera ensonga ezo.
kati mukola ensonga ezo senga ono aba alina ensonga akolaki lwaki aba azikola kubanga abaana kasabatuka mu biseera bya periods nga baziyingiddire batandika bakozesa ebintu ebyo kubanga aba amaze osoba. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.